Abalungi Bebasinga Obungi Ababi. Abalayi ba Dream TV, BTV, nabatuliza ku mpawo za Impact FM, tusanse okubanga ate tuli ku TV yo okutuusako program yaffe enganzi. Abalungi Bebasinga Obungi Ababi. Mu studio era ndimu n'omuntu wamwe mukwano gwammwe mukulu. Mukulu nkulaba ntunuulidde engambye oli muntu w'abantu ssebo. Era abantu berubaga North batandise okusongamu nti oyinza okujja okubakiikirira obulungi ku bubaka bwa nagamba amagezi sirina magezi nze gafuga abantu. Okay, amagezi ag'abasajja abafuzi sigalina. Sebo mbaka wa Lubaga North Honorable Kawalya Abubeka tukulamusizaako kubanga siriyo tulabire ntulabiko inamu ekyenjawulo. Mukulu waliwo ekintu ekibadde kigenda maaso mu ggwanga ng'era bakyogerako nnyo nga tweteekateekererako lukano ke tugendamu ekya biliyoni 7 Ipod zeewa ebibiina by'obufuzi ebyenjawulo byonna ebiri mu Parliament. Ezijjawa mu bafounders ndowooza. Amanyi olina okumanya cause Zivaawa genda maaso. Ipod eno okukimalayo is the interparty organizations for dialogue nga yateekebwawo omusingi ensonga esinga lwaki yateekebwawo kwe kulaba nti promotinga inclusive democracy nti buli omu yenyigire mu kulonda oba mu kusalawo omukulembeze okulaba nge promoting human rights okulaba nge promoting governance wakama governance tekiriyo governance gyekiri. Okay, government oba otabudde governance ne government waliwo njawulo wakati wa governance ne government. Nga ekintu ekirala wano we wali ekinyusinze nga nze bwe mpulira we kiri nti Ipod kyegamba kyekola okulaba nti kati gwe bali boogambye abantu bo abali mu kyalo bali bewambuuzizza nti bakiraba banakisoma Ipod bakitegeera bulungi. Mukulu lindako eyina ekintu wano ekibeera kimpowers amatu buli kaseera about Ipod era nga nze ndaba nga bwekikola obulungi osanga twandigyesize nti eyina kyesobola okutuyambako mu ggwanga Uganda nti to be trusted representatives of public interests, non-discrimination, and promoting interparty dialogue. Constitution yaffe kyetaakola kwe kulimitinga ebibiina ebyobufuzi. Nze ndowooza ate okubirimitinga etya nti twandibadde tumanyi nti ebibiina biteekwa kuba 2 oba 3. Okay, okusinga okukola ebintu ebyekisiru ng'Ekongo bye baakola mbu waliwo ebibiina nga 100. Kankinonyeko wano mukulu kubanga ekyo kintu kyogenzeemu kigazi nnyo. Political parties eziri mu Uganda. Yes. Zaaki. Okujjako nga babbi bonna oba nga baguumaaza bantu. Kyolowooza nti buli omu alina idea ya njawulo mu parties zonna ze tulina. Ate nga zikyeyongera. Bonna byebimu bye boogera byebimu. Fa lonzera ne tugumaala. Bandi age limit yavaawo. Term limit nevaawo. Kyetutaalina kyekyo limit ya political parties. How can we have 34 different parties? Talking about what? Baziwere tube ne party bbiri zokka. Party limit. Nakyo kyetaagisa mu constitution ya. Mbadde nnoonya batuwe namba wano eryemu naye lwakubanga tebagituwa naye tuyinza okumenyako wano bye tumanyi. Waliwo National Unity Platform, National Resistance Movement, Democratic Party, Federal Alliance, Federal for Democratic Change, waliwo ANT, waliwo DF, waliwo PFS, waliwo Ecological Party, waliwo
Eriwa Jema, kati obaze 10 waliwo PPP, waliwo UPC, waliwo Bungi Social Development Party, waliwo Society for Peace and Development, waliwo Uganda Economic Party, waliwo Uganda Federal Alliance, waliwo Uganda Patriotic Movement. Ebibiina by'obufuzi mu ggwanga Uganda bingi. Kyabusiru, kyabubbi. Naye ebimu biva mu birala. Anti kubanga personalities bali ku personalities, not issues of the party. Bali ku personalities. Wano movement eri ku personality ogu Museveni. Ne Kyagulanyi yennyini. Abasinga for the time being wakyali kati bakyali ku personality. Tetumanyi bwe kineeyongerebwa n'afuna ddala philosophies entuufu. Owulira ne kiva ku ye ne kidda ku ki? Ku party. Ku kibiina. Kati DP personalities. Maawo ate simanyi yatuvuddemu olukwe. Naye Maawo ava atya mu lukwe oluwandiike olwa constitution ya DP? Teriiwo. Weri. So Maawo abagootaanya atya nga constitution ya Moweri. Mukulu, ensonga zo twazogeddeko dda saagala ziddamu. Lwaki toziddamu? So ebibiina okubeera n'ebibiina ebyo bingi ennyo kyabusi. Eggwanga. Okubeera n'ebibiina by'obufuzi. Ensi ze twegomba zonna zituwa aid, simanyi Amerika, simanyi Bungereza. Tebalina gabiina ago gonna balina ebibiina 30. You are confusing the electorate. Abalonzi bonna ba confusing. Yes. Ate ng'omudeneko ebyo ebibiina ebingi. Era waliyo Munnayuganda awulira nga nze I cannot belong to any of those. I come independent. Anoonya bibye. So meaning naye abeera potential okuleetayo ekibiina eky'ebyobufuzi ekirala kiye kyakkiririzaamu. Yes, anoonya bibye. Omuntu bw'oba onoonya ggwanga joyininga abantu abakkiriza by'okkiririza. Ebyo ebibiina byonna eby'opposition bikkiririza mu ki? Tebisobola kufuna common factors mwe bikkiririza. Ne bibeerawo nga kino kiba kibiina kimu. Yes. Why not? Ate bw'olaba nga NRM erina by'okkiririzaamu, ne NUP erina by'okkiririzaamu, ne DP erina by'okkiririzaamu, kyokka nga tomatira, ate ng'ono oyagala okutandika ekirala. Eyo ye problemu yaffe. Toyinza kukola bw'oti. There must be a limit. These people abatandika ebibiina. Emyezi wadde wabulayo ndowooza nga 7 ogenda mu kalulu kati mu DF simanyi DF etandi. Akalulu akali general ate ne tulabayo nti DF eze. Obwo bonna Bukodyo. Ate ebbanga eritali ddene ate ne tulabayo nti ne PFF eze. Obukodyo obwo bwonna buli ku Kwekkusa. Owulidde? Tebalina ddala ideology eri awo gye baagala tugoberere. They are just wanting to show that they are better than the other person. Mpuuga ayagala kulaga nti ali better than Kyagulanyi. Kyagulanyi ayagala kulaga nti ali better than so and so. Museveni ayagala kulaga nti ali better than everybody. Kati Mukulu. Buli omu ayagala kulaga nti yasinga amagezi. Maawo naye ali agamba nti ye mugezi. Ne oli omusajja yagambidde ddala nti muli ku kimu Moses aliki. Kati naye ye mugezi waabwe. Oba asobola oba tasobola yabategeera. Naye nze ne gamba nze nsobola okubeeramu ebyo ebintu ebyo. Nze saagala. Mukulu. Kanchireka ekya Mukulu Moses ali tukiveeko kirala muko tuddeko Ipod. Mwe baani abatamwagala ng'abe bwabwe bamwagala. Nze mu ndowooza yange ngamba nti omulonzi era Munnayuganda kati agenda ategeera nti opposition yeeno eno si opposition. Tannaba kitegeera. Bannayuganda bakitegeera Mukulu. Opposition kye ki mu Luganda? Oludda oluwabula gavumenti. Oluwakanya. Owulira? Ebikolwa bya gavumenti bitaba abantu batakkiriza. Owulira? Oluwabula, oluwakanya, oluvuganya. Ekituufu ki? Okuwabula kulina okubaamu okuwakanya. Nedda. Yes. Nedda. Bw'olemererwa nga tukuvuganya. Nedda. Okulabula, okuwabula omuntu temuba ki? Kuwakanya.
olabula omuntu towa emotoka egenda kutomera kati oba omuwakanya ate nga ye agenda sunda agenda yetakuwulira ate nga akuwulidde okitegedde so waliwo okuwakanya waliwo okuvuganya waliwo okuwabula opposition tugiyite nti ebibiina ebiwabuzi oba tubiyite ebibiina ebiwakanya oba ebibiina ebivuganya opposition byonna ebikola nedda byonna ebikola teteekeddwa opposition teteekeddwa kuwakanya eteekeddwa kola ki kuvuganya etandika na kintu bwe kiti by the way okuvuganya kino you bring a better idea than mine mukulu yes tutandika bwe kiti je mulina opposition leero mu opposition tutandika bwe tuti we begin by providing alternatives to the government and which are they of how we think things should be done mu ngeri eyo tuba tuwabula government bwegaana okuwuliriza tutandika okuwakanya government wegaana okutegeera okuwakanya kwaffe we provide an alternative government olwo nno kye bayita okugivuganya omugezi toyingira kuwakanya bw'oba ddala n'ensonga ey'amaanyi bring a better deal olidde bwe mba nvuganya omuntu njagala ndeete ensonga nze singa nali wakola bibiina ng'ebyo ebyaki ebya politics olina olukusa olubikola anti nina nesisobola lwaki sina better idea okusinzira ku ziriwo naye singa nkirina so you're satisfied n'ekiriwo nedda siri satisfied naye sirina ate nze kiri better tekitegeeza nti nze bwe mba sirina kiri better nti ekiriwo kyekirungi nze mba sirina nyinza okubanga sobola kuwa amaka gange kugagulira nkoko ku ssekukulu ngalo kijanja tulya mukene kitegeeza nti mukene yewakabi awulidde naye sirina kiri better so nina kuleeta kiri better ntuuke mpitewo wana kibi nti bantu bavuganya bawakanya buwakanya from the day go abantu bawakanya buwakanya tuwakana buwakanyi so siku tetuvuganya so nga ate mu education kyomu ekiri nti abantu beeyongerako n'afuna degree esooka n'afuna ey'okubiri n'afuna eyaki eyokusatu so they become better people and looking for better ideas naye mu politics tuwakanya nakikugambako wano nakyogerako mu programu emu ereyayita nti bali abasajja twagenda okuba nabo omupiira ne bagamba no batugoba batukuba bwe tubagoba batukuba kwega buli kye tukola bajja tukuba era bajja n'emiggo omupiira ne mutagugendamu twagukuba naye ogumalako nga buli omu olaba owulidde kaakati wano bwe kiri bwe batuwangula kiringa ng'omupiira ogwo gwe twakubanga ogw'ekyalo NRM bwe ijja kugamba bwe batuwangula tubakuba bwe tubawangula tubakuba at least munkube nga tuddayo ewaka naye nga wano golo zange zeregisters nti anti naye babakuba n'obubonero wali mbufunye anti ekibabakubisa kutegeeza nti omupiira gubadde si mutuufu mukulu ebibiina by'obufuzi bingi tetukigaanye naye interparty organization for dialogue ewa ebibiina by'obufuzi nga biyina representation mu parliament Ssente in a series of times tulabye nga National Unity Platform yeyawudde ku ssente zino kubanga ekkiriza nti National Unity Platform yeyawudde ku ki yeyawudde ku ssente yandi kyenavudde kubuuza kiri nti ani azibwa ssente ezo zivaawa ziva mu bakatuliki ziva mu ba homosexuals zivaawa ziva mu badonors ziva mu World Bank ziva mu bawi ba musolo zivaawa ekyo bwe tukimanya tuwongereko ebiddako ani azibawo muwi wa musolo gavumenti kiki ani azibawo kubanga oyo azibawo gwe tujja okupimira Ipod amaanyi gaayo oba obunafu bwayo ekisooka
The Interparty Organizations for Dialogue. Major funders. Read their major funders. Major funders, Mulimu DGF. Yani Democratic Governance Facility. Evuddewa. Bano. Evuddewa. Baba from Netherlands. Bas. Netherlands. Ojimanyi Netherlands. Nti Netherlands yina n'ekibuga kye bayita Red City ekirimu obuswego obutagambika. Abo baveeko kati olaba sente gye ziva. Kakati gwe ngodda Netherlands. Basegwa tobasobola. Sente zivaawa. Aba Ipod ze bafuna. Ani aziba? Nze kyenjagala okumanya. Because I believe the teri kisinga cause effect. Teri kisinga cause mind. Teri effect esinga cause mind. Oli akuwa sente. Yalagirira oluyimba lw'onooyimba. Era kituufu. Kakati ani azituwa ezi za Ipod. Oyo yajja tulagira oluyimba tugenda okukola ki? Mukulu. Kyogamba nti National Unity Platform yabadde ntuufu mu kugamba nti ssente zino ffe temuzituwa. Nga ebibiina ebirala ebyobufuzi biziyaayaanira naddala ebibiina ba members mu parliament kubanga oba toyina ba member mu parliament yenna toyina kufuna ssente za Ipod. Ekyo simanyi ne NUP Ezetaaga oba nedda. Of course, like any other political party, NUP yandyetaaze ssente ezo. Naye yandyetaaze ssente y'ekibi. Ekibuuzo kye nkubuuza kiri direct. NUP Ezetaaga oba nedda. Ng'omuntu yenna oba ng'ekibiina ky'ebyobufuzi byonna. Kati bwe beezeetaaga ne bazigaana basobu. Ate nga basobuuki nga bo mwennyini ogambye soosi yaakyo kyeyo eriki. Ekyokubiri ozimpeera ki? Ekyokusatu, do you want me to dance to your music because you have given me this money, or even with this money I can dance to my own tunes? Which means nti tezeetaaga NUP tezeetaaga, which is okay. Kituufu. Kiba kyambina nnyo bwe batezeetaaga. Tukitwale nga kyeraze lwatu nti katuyina ekibiina ky'ebyobufuzi eky'opposition kimu National Unity Platform n'ebirala bitugambe nti bya gavumenti yadde nga bingi. Nedda sinza nze kwogera bwe ntyo. Reason being nti olwaleero chairperson wa Ipod ye President Museveni. Ekyokubiri ensonga nze lwaki nze nga niwe kyandibadde nti ndi wa National Unity Platform sandyagadde ssente za Ipod. Ssente zo Ipod ekifo gy'oziwa. Naye gwe okimanyi nti recently wayogera ku TV kuno nti oli wa DP. No, politics is a dynamic animal. It's dynamic. Mukulu soma ku butabo and people are dynamic, abantu bakyuka. Olwaleero we twogerera Dr. Lulume abadde mu Democratic Party okumala emyaka 4. Olwaleero akugamba ndi wa PFF. Omanyi we twogerera Honorable Namboze yali wa NRM n'ava mu NRM n'adda mu DP kati wa National Unity Platform. Muwanga Kivumbi omubaka yali wa DP we namumanyira kati wa National Unity Platform. So politics shifts and grows yadde nga tulowooza nti takula. Dynamism. Olwaleero kyekibadde mu DP ekigoba abantu. Dynamism tekitegeeza conviction. Dynamic ogambye nti it's a dynamic animal. And dynamic animal. Yeah, dynamic animal. What about a convinced animal? You get convinced. Yeah, but you don't deal with the dynamics just because as in kino kikyuka na kiri kikyuka nga bwe mugamba mu ebyobufuzi mu byobufuzi temuli simanyi permanent enemies. Ate namwe mulekerawo tuzanyirako. Actually, tuzanyirako buzanyi. Tutya. Leero oli mu kino, leero oli mu kiri, leero oli mu kiri. DP's values, the leadership of Democratic Party is throwing out
the core values of the party. So, that's why we are saying, yensonga lwaki tugamba nti we tuba tetusobola kukyusa kino na kino na kino mu DP tekikyali kyabiina ky'abyabufuzi olwaleero nze naawe tumanyi nti DP already eri mu bufumbo ne NRM obukulembeze bwa Democratic Party. So you cannot tell me that a minister for justice and international affairs is going to come and contest against his president. Kyagendayo mulamawo. Ate faba agenda omukulembeze ye yagenda and the leader wants us to say that the party went. Abantu be bamulonda. Buli naye kuluno majege gamulonze. Not Democratic Party members. That's why olabanga ffe twawanise nti DP twagifunye mu degree. Mulekera okuzanyisa ku bwongo ba politicians mwina problem. Temwina lugendo gye mutwala nsi. Kati ani aluyina? Technology ya aluyina. Fena tubiveko. Amuliriza technology kati yatutwala ani am controlling. Omanyi that because of politics. Webale nnyo. Ani a controlling technology. Omanyi nti because of politics omuntu ayinza okuyima inaga mujjeko TikTok, mujjeko Facebook, mujjeko WhatsApp, mujjeko lwaki. Ate wano tebabijjako. Gundi Facebook tebajja. Ekirungi ogambye nti babijjako era kati nga ne Facebook ne tukane ku level nga tulina business. Tetugiraba. Lwaki olina kozesa bypass okulaba ky'olina okulaba? Bwe ngende Kenya era siraba Facebook. Obadde bypass nina kubalira na bypass. Bw'oba tolina VPN tosobola ku accessinga Facebook ojjako omwekisasulira. Wano. Kati ogenda kusooka ngove wane Uganda oddukeke Kenya olinyeka akanyonyo ogende Kenya. Osookokereko ku Facebook oli okokome wane Uganda. Sibwe ekitibwe kiri ate era waliwo ebingi. Naye nze kyeggamba. Technology wano kati yatutwala yatuwalula. So si kibiina kya bufuzi. Ati kyogamba since tugenda mu kalulu tuddeyo tutule tulinde technology kyanaatekinga. No. Mukozese technology amagezi ga technology okufuna kye mwagala ki mukulu mwagala ki gwe kati ngo wanu ogambye oli wanu buli wangamba oli wadi kale ekyo katukisonyiwe nti buli muntu gyasanga gyalaga si gyasanga gyalaga anti kakati uliriza mwagala ki nakubuuza luli nze nganze bukulembeze bwa ggwanga Uganda njagala okulabako nga bukyuka. Nga lwaki bukyuka? Bwe bunaakyuka kiki kinaabaawo ky'obwagaliza? Njagala ndabe ku Uganda empya. Ng'efaanana etya? Uganda empya nga amasomero ga government gasinga ku masomero ga private okuba ne standard okubanga gali fully ekyo tojja kusobola kirabako no mu generation yo okusinziira wawe tuli ng'eggwanga nga tubalibwa nga tuli bamwenda mu bwavu mu nsi yonna nga batukyatuyita developing countries. You cannot see that mu generation gw'olinayo emyaka emirala egiwera 10 ku nsi kuno. Lwaki ate ontwala mu 10? Kale olinayo emeka? Nza okuba nga ninayo emyaka emirala nga 9 kubanga nkyalina ng'ogenda okufa ng'olina emeka 12. Ani agamba? Bulungi nnyo era nze Yessala musumba wange yaginsabira nga mpeza politics goyingiddemu oyinza okufa ng'olina 12. Nga lwaki sifa ng'olina 12 wano mu Africa? Tekisoboka. Bwe bataakuwa butwa bajja kutta. Bwe bataakusibe okunyiiga. Bwe bataaku byonna tolina woweereza 12 wano ng'oli politician olimbaani. Mukulu ate lwaki onkanga tekisoboka. Tonkanga nja kuwangaala. Mombo politician yagiweza. Moses alinga ina 86. Oyo politician. Muki. Soja mujasi. Ani agamba nti Moses ali politician? Wali olineyo kyayogera. Alivya Dream TV. Oli mujasi wa baluwa. N'abatuuza kumpewoza. Impact Radio. Mwebale kutuwuliriza bambi. Mwenyigire mu kintu kye tugendamu. Munoonya akalulu kammwe, mukalonde, ate mukakuume. Mumanye ensonga. Abantu mubasabe gavumenti zaabwe ze bagenda okukozesa nga mubayingiza gavumenti. Tumanye buli muntu agenda okubeera mu gavumenti eyo. Tumanye nti abagenda otufuga be bano. Naye ebyo byotulimbalimba kino
simanyi Mukulu program yawedde tosibudde osibula abantu ndaba ate otandise buto no kantandike buto tugende mu maaso